esala gyosale America okuggwayo kimanyi nti waliyo bannayuganda ab'enganda zonna bali eyo mu America. Andi okuggwawo waliwo nankani Yugoslavia eweeri mu bitabo. Yes, no, kyengamba waliwo Ottoman Empire weeri yeggwawo. Yes, so empire zigwa so nayo nga empire Great Britain teyali empire ekyaliwo, the Roman Empire weeri zagwa so naye neegwe. Okay, esala yewuliddwa. Siraje tuyise mu mawulire agabadde mu weekend. Amawulire mu weekend ndowooza ojja kutandikira ku bantu 32 omuli bapasita, omuli abantu ba bulijjo, omuli n'abajaasi abamu nga bali ku ranka z'abakano abasimbiddwa mu kooti ya General Court Martial bavunaanibwa okwagala okujjako gavumenti ya President Museveni. Yadde bakwatibwa nga 161 bano be batuuse mu kooti naye Lieutenant Colonel Rafael prosecutor yagaye nti okunoonyereza kukyagenda maaso kitegeeza ni baana abakyasigadde bayinza okuleetayo abasirikale abalala. So kata omukulu Diamond Mugabe Freeman basibirian abali manding ekigo abalala abajaasi n'abateeka mu makomera ga prison. Kati mukulu Dikinvule abasirikale bwe singa bawangwe ne bamawomolo wa government ekyo bande kiyise ekyo ebeera ko ebeera ko. So can you say there was an attempted coup neremwa can we say there was an attempted well simanyi Siraje ayogera kano kabonero omanyi wano ebintu emutu tubisekeramu naye bwotandika okulaba ng'oli akwata abasirikale be nti babadde baagala kumujjako ng'abakwata ate nga si byakusaaga ate nga bwalwana azabakwata kabonero ate nga ye kabonero naye nga kaluddewo okuvaamu ekiramu kyoyagala nawe bajja bakukimira ate kati nze mba nkoze wishiyo ekirubiri lwakyo. Okay, Siraj mu Kasese owadde incident erowoozebwa nti yakoleddwa bayeekera bakyanoonyezebwa bagudde ku famire ne batta omukyala nga tebannamutta bamugambye abawe emmere yadde agenda obbawa emmere nebamutema ekijambiya yaganye yabadde agenze ebweru abategekera emmere ne bamutta omwana omuto ne bamutema akakumbi ku mutwe akyali mu ddwaliro obudda y'omu ku boogera n'omu bamuwambye ne bamugamba ogenda naffe nagasigala nammwe londako kimu okugwa mu mazzi gano babadde kumpi n'ennyanja oba okugenda naffe n'agwa mu nnyanja n'awona n'avaayo n'awaayo abayeekera abagambibwa okuba nti bayeekera bakyanoonyezebwa ekitta abantu naye olaba osayansi awo nti omuyeekera akubirawo omukyala omukulu n'amutta omwana omuyeekera nattirawo nakuba omwana akakumbi naye omwana n'awona ali mu ddwaliro kale katugambe nti yawonye bayikyala naye yamukubya akakumbi naye ate Dikinvulo w'amaanyi oyo gwasalirawo kati gwe gwa mu swimming pool bafunye obudde obugenda n'emmere kiki kyogezaako okugamba bagitwala katemba kyobalaba no bibaawo biri ku bulamu bwa firimu naye eri ku bulamu bwaki bw'abantu buli bulamu bw'abantu. That's the most ugly part about it. Nti bazanya firimu waliwo firimu naye nga bazanyira ku bulamu bw'abantu naye eri ku bulamu bwaki bw'abantu. Then that is sad babanga bazanya firimu ekita abantu muwapa kyeyongedde wiiki eno abantu abasukka mu 6 bwe battiddwa n'emmere wiiki eno si wiiki eno ndowooza progressively be baakattibwa. Nze ndi live kuwapa wiiki eno basa abantu 6 era ne wiiki eri batta naye tebawera 6 kakati ne bagamba Kabango brigadier aliyo nga commanding officer bakuŋŋaanya n'abaganga kati mwe abasenze obusenze eno tubawadde ebbanga bweyiti muddeyo
incidentally nekizingiramu n'abalaalo ente ebbanga we lyaggwako bazikwata ne bakuwa essaawa 48 nga tunazikwata nga baziteeka mu auction naye bamala kufuna court order tebazitunda. Naye ekiragiro ekyo ekigoba abantu kyawulikise ng'ekiri tribal. Of course, it's a presidential instrument number 3. Ekyokugoba bagoba yagoba abantu ono yagalagidde nti bw'oba tomanyi nti tova mu apa oba toli mu kyoli sibe emigugu gyo naye nga balina n'emmere etuuse okukuulwa naye nakirabye ng'ekiri tribe ekolaki. It's good news. Omuntu nga agoba banne because buli Munnayuganda alina eddembe okubeera mu kifo kyonna mu Uganda. Last week twabadde ne topic ku mufti because wanga mufti mu sharia law siya salawo siya point of reference twabadde ne topic ku mufti naye ng'olaba ekibi what you call sin fraud ng'erabikiramu oyo ayambala ebigandula entukuvu kakati afe abamu tufunyeeko omukisa mu lifetime yaffe netulaba ebikolebwa mu mulembe gwa Museveni nga mwebyo mulimu okusengula Omunnayuganda kuva waali olw'olulimi lwe. nga kino ekiri apa. Yes, it's kirungi nnyo because tokisuubira nkyana badde kiva mu regime ya Museveni. Lwaki regime ya Museveni eri akolera Busoga mu Jjinja olw'okuba mu kiga amagye gamusibire ekikookolo gamuteeke ku loole ave mu Jjinja olw'okuleetayo emirembe. I mean it shows you massive failure. Agile kibi nnyo kirabika bubi but kirungi nnyo ne kibaawo because gwe tewawulira speech laba Museveni olinga gamba nti exposing the government. isi obulimba oli oyogera bitali mugwe bitali mu mwoyo gwo mu musayi gwo mu 1994 nga tuli mu CA twawulira ko speech z'aba Museveni. These are students of Nyerere wabanga boogera Pan Africanism but kati ye kamanda we eje lya Museveni lyerigenda okusibira omugugu Omuganda ali aluwa nolwokwa toli mu waawo. Actually waliwo komanda yayogedde ne mu Luganda n'agamba nti nkimanyi nti abantu abasinga okujja wano beboogera olulimi Oluganda n'ava mu lukyoli waba mu Luzungu n'azza mu Luganda nti muve wano mugende kubanga nti bebookya amanda. Kati Omuganda yaleeta emirembe mu myezi 10 egyasooka nga tewali afa bamuyita Major Trevor lwadi bakubye otukiŋŋaano Major Kabango Brigadier Kabango ng'ali mu disciplinary unity committee bamuwozesa ate ogw'okutulugunya abantu. KCDPP giyagoba kati Buganda eliminate tribal element naye mweri. Yes. So ekyo bwekivaako principal judge Nzeije yawandiikidde omulamuzi gwe bayita Musoke ng'amuwa ennaku 6 mubiru ng'amuwa ennaku 6 okumalawo emisango egirinze judgment gyaludde nagyo emyaka n'amugaana okukwata ku mupya gonna ennaku 6 ateeka okubanga judgment zonna azikoze. Emisango egyo gyenkana bungi ki giri criminal gisinga mulimu n'egyetta anti giri gyenkana namba ya 17. Yes, pending judgment anasobola. So it means every day I know kuandika 3 judgments. Is it possible? Anoonya mutwala mu yajiwulira dda. Yes. Yagamba judgment ono notice. Kati alina kuddayo buziku kusoma busomi judgment. What judgment n'ogamba the reasoning will be delivered later. Okay. Yeah, okay. Amuwadde amagezi Charles. Amawulire ng'ogyeko sanctions ezikyasibwa ku bannabyabufuzi mu Uganda. Twasoma ku wiki ewedde tubadde tulabye ku ababaka 348 bayise Bago. They are just assuming. Naye anti kyenkugamba nti tegannakakasibwa eggulo training yabadde eri ku commissioner wa prisons. Yabasajja naye agattiddwako kati ekyo tujja kumala kukikakasa naye
ngenga emisango kye gibavunaana ku violating human rights ddembe ly'abuntu abantu US yayisiza sanctions ku bantu not sanctions it is travel restrictions travel restrictions yes sanctions travel restrictions yes yayisiza travel restrictions ku bakungu ba gavumenti n'abantu abalala bali mu senior places abakola decisions ono babadde agamba ng'ababaka ba parliament abalabika okuba nti batyoboola eddembe ly'obuntu ng'erimu ku ekyo kye naalabye ku statement mwe mulina obuli bw'ebisiyaga ekikulu nnyo nti baagaana okuwagira Attorney General naye mwabo Kyagulanyi taliimu Attorney General yawandiikidde anti wawulidde ne statement ye bwe yabadde ebungereza because yawagira ekisiyaga simayo bakiwagira yawandiikidde loop tagenda kukolagana ne Jolas okulaba nga abasiviliani bonna abali mu mikono abavunaanibwa mu kooti z'amagye bateebwa oba batwalibwa mu kooti zino endala ez'abantu ezivunaana abatali bajaasi. But that's also wrong. Nakiyigira ku Henry Tumukundi yagamba bwe bakutadde mu court martial nga bakutaddeko omusango, that's the state, ekyokusonyiwa kibi y'omulamuzi agusale gukole ki gugwe naye bwe bagamba nti bakuwe amnesty bakusonyiwe genda, it's like they have withdrawn interest, babasigaziza right okuguza aina wasigaza right okubawaabira okusibira obweru ate nabawaabira wani. You see, that's the danger with the withdraw. Kyebandi badde basaba kiri nti bwobanga mulina obujulizi mubuleete and have a speedy trial oli abeene right tapiru bayinza okugaana okuwa speedy trial nga bagamba nti they are still investigating because ne bakeeping it out ku remand oyina capacity esobola okufuna withdraw of charges then use it to push for a speedy trial. Okay. Right Honorable Speaker Anita Monk yayise special meeting ku nsonga z'abane 18 abakyabuze n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu ng'ayise chairperson wa Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya, ng'ayise deputy we, ng'ayise yes. I think it's a meeting, it's not a sitting. Sitting is parliament. Yes, by a meeting command. Parliamentary meeting. Special seat meeting. Yes. Again okutuula ku Monday. Balabe engeri ki gye basobola okulisolvingamu ensonga ezo kuba bano bagamba Wangadya yazivuluga naye bamuwa benefit of doubt senga akkiriza okuzituulamu aziddemu. Then ekyabadde Kayunga this week RDC ya Paradise omwami gwe yayise Lukwago bagamba nti bamulistinga nga namba 13 ku bano 18 abaabula ye nga nti nze wendisibulangako era mumbuulire ani yanteeka mu listi ezo kuba tebankwatangako. Kati famire ya Lukwago omulala ng'eva Bugoloobi nayo ne paradinga abaana ba Lukwago naga nti waffe y'ono n'omukyala yasinze okumala eggobe mu kibya yavuddeyo n'agamba nti ye n'omwami gwe baparadinze tabeerangako. Kati abamawulire bagambye oli alage ekiwandiiko kyonna ekiraga nti ye Lukwago nga takirina yadde obugeme yadde biki na bano balage nti Lukwago gwe boogerako ye bawoona omukyala. Bano balaze n'omwana n'omukyala baawe bali tebalina famire gye balaze. So maybe they should also have gotten omukyala naye na claiming anti mukyala we. Ensonga bali baagala kikola smart. Ensonga za mufti ez'okubba obugagga bw'abasiraamu eggulu zagenze ku extreme end. Bagamba babba obugagga bw'abasiraamu. Yabba oba yatunda nako kubba kuba totunda kitali kiki obubbi. Nyamanya ala kukitegeera. Nileke sichoba wasiraji. Waddeyo Juma Odi Kampala mubaganya abamawulire bonna okuyingira mu. Ye lwaki temwagenze Kololo babakunga. Poliisi yasooseeyo yasaliddeyo yaganya abasiraamu n'okusalirayo. Abasiraamu? Badde bayise mufti ono former MP wa Kawempe Latif yadda kunza abasiraamu bagende bafune special Juma ng'etandika ssaawa 4 Juma we batennatandika paka ku 10 naye poliisi neetabaddamu bo ne bagenda basanze poliisi egombe ekitegeeza silence ya poliisi ne banno
Nera police weriawo siroza nti yagombye obugombi bagisanze weri timu yaffe ya sports ya parliament So what was that special Juma for? eri mu Rwanda What was the special Juma for? to resolve kubasigadde ennaku 14 how they are going to raise money okuliyirira omugaga balina okuziwayo by 20th. Juma is prayers. Auntie, after the Juma, then they start resolving on how to raise money. the special prayer was started at 10 a.m. Not the usual time, you know. Bado tugamba timu ya parliament yagenze ekigali ku mizannyo ne gundi n'abasiibula prime minister nayaga nti mbawadde sente ezimala sagala mu nswaze speaker bawadde $720 buli lunaku sagala musule mu $2 ojja kuswaza ekitiibwa kyange n'okulya alya mbufu n'obuwanguzi naye nga musuze mu bifo ebiri decent abamanyi abantu be abatuuliriza onogera n'osula mu disco sebo RDC buza kubatuuliriza naitwa kanya akerewa kazumu akadde just ababuzeeko abatuuliza nesembera ku muzindalo yaguddemu oluguudo mwebali gye mukola abafuniddemu bozaayoza waliwo pasita waffe akulira ba Pentecostal mu South Buganda bamutuuza olwaleero mukama wange Hudu Hussein gyali ajja tukiikirira ate n'enkya muganda wange Reverend Father Kateregga asonderwa emmotoka era mukama wange Hudu Hussein ajja kunkiikirira kuba nange nina omulwadde kitange Sheikh Haruna Suna ali wano e Mulago n'enkya batuuza omulabirizi w'ennamirembe ate n'abo tuboozaayoza nnyo ab'ennamirembe okukituuka ku ndowooza ono compromise candidate siwulirayo buzibu bwonna namirembe atuuse okuteerera waakiri emyaka gy'anaamala emeka 5 yes at least okay katuveeko mu bulango tukomewo tutandike program yaffe bulungi akaita ku ssaawa 4 wiiki eno gye tumaliriza tujjukira bulungi nnyo nti ensonga y'abantu 17 ababanjibwa ekibiina aba opposition nga bakulembeddwamu Honorable Mpuuga yazze mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era nga bwe yamaliriziddwa bamaliriza nga speaker asazeewo nti eddeyo mu kakiiko akakula ku ddembe ly'obuntu bamusaba speaker ani yamusaba statement ya Mpuuga yamusaba wabira akakiiko akanoonyereza oba commission baali baagala a commission of inquiry naye byonna I read the conclusion. Yes, bo baali basinze nnyo okwagala akakiiko ak'enjawulo naye speaker n'agamba nti tulina organis zaffe balina nebakisalawo bagenda omwo oluvannyuma lwa speaker okola decision eyo otutujjukira bulungi nnyo nti omubaka Mpuuga yagamba nti omuzindalo gwe gusitule gusobola okutuukako yes yagamba nti baali si bamativu actually yatuuza n'olukuŋŋaana lw'amawulire n'agamba nti oba oliawo omukyala akakulira Wangadya yandizeeko ebbali bwe banaabanga ddala basuubira nti anaakola omulimu nga bwe gugwanidde. Ensonga eno abantu bangi oba n'ababaka bangi balowooza nti akakiiko kano tekalina busobozi kagimaliriza era ensonga lwaki Siraja abadde atugamba nti waliwo olutuulo olw'enjawulo olugenda okutuula ku bbalaza omulimu speaker Attorney General Lopu ne aba Human Rights Commission balabe engeri gye bagenda okuresolvingamu ensonga eno. Siraja katandike naawe ensonga eno eneggwa era gye baagitutte mu kulaba okuko balina obusobozi okugigonjoola. Ensonga eno kizibu okuggwa kuba kyejjayo gwe basuubire kijjayo muzindalo taliiwo. Yes. Waliwo ensonga z'otunuulira n'ogamba nti zino zijja at the end of the day zigenda kulabisa gavumenti era gavumenti tayinza kukkiriza egirabise. Ojjukira ku issue ya Nebanda alina ebintu byali yakwogera mu parliament nga ne president mwali president n'abaako statement gye yakola bw'afa mu nfu etaategeerekeka wajjawo post-mortem abafamile gye batakkiriza family nekkiriza oyo londayo ttiimu y'abadokita okwali ne Chris bali omunsi then batwala akanyama biopsy bakeberere eddala okuva ebweru eri ebyuma ebikakasa akanyama kaleetera Chris obuzibu n'asibira mu kooti yavaayo ng'ali panel beated
era report eyo nene ya wansi bagamba nti oba eri akanyama kaganye katufulumye n'eriwo president yagaana okukola ki efulumye so tewaliwo ngeri yonna president gyayinza kukkiriza oba abantu bafe 18 oba webali oba bagenda ku kyeyo oba balina bubeekwese kwateeka okuba nga waliwo ekintu wangadya kyatalina maanyi gakivuga nti ajja kiggusa yatuuka ekiseera n'ayatula aga nti mumpa ebintu bya nuupu munveeko abantu mbatya simanyi gyagenda kwewola maanyi daddamu gatuula muki mumisange yasooka naga nti ebintu mbimaze nzinawalire bali tebampa gundi tebampanga ndaga muntu ne bamulabisa ne baga nti ndaga muntu egaana muntu kumubuuliriza so abantu abaabula si mpiso bantu balamu oba bafu naye emirambo gyabwe giteeka kukola ki okubeera account president yagaa nti omuntu abula atya nga nebafe mu kyalo mpiso bwe yabulanga tukola ezitado netugifuna naye omuntu atali mpiso kati tulina zikamera ku nguudo tulina ekizungirizi kya Dr. Monica Musenero ekitalaba bayeekera ekitalina kyekiraba nelizi yakyeweddeko naye bw'otandika okuzza mu kintu kino kiwangadya oba ogenda kuleeta buzibu era sirowooza nti ne mu miti wangadya ng'omuntu talina busobozi wakyoga nti talina busobozi wabaddewo bangi basikidde ate si mupya mu Uganda abadde commissioner eri commissioner tanagenda ene ate waliwo Mutumba eyali acting omugenzi medical gwa bwe yafa ne wasookawo Margaret Sekajja yali at least ng'olaba ng'agezaako olaba yakwatanga ku bantu nga bano mejja bano abasimula emirambo eggulu mejja kako yani oyo yewe erya meja ninga tanayituukako naye yali nakati meja bamuyita meja n'abateeka mu commission eyo n'agezaako okutuula yadde ng'ate atuula ne bawangadya abo nga babeera 7 ne basala omusango gumu okumala emyezi 8 baguwozesa twawandikako ntuweko tusayizinga natandika okwetemamu ne bafuna zones nga bakomishona batuula omu naye ekizibu ekiri ku gundi eyo wangadya yandibadde asobola okuddako ebbali eteeka ligamba nti bw'atabaawo chairperson commission eba tefunye kola either alina okubaawo oba n'akigoba naye byonna gye biraga bijja kugwera mu kooti kubanga tebajja engeri gye bitambulamu wangadya talina capacity esobola kutuuza kintu ekyo n'akikola conclusively. Ekyokubiri kati wata ono ripooti y'omukulu eno luli yagamba minister yagamba nti kwebyo byenjogera sirina kyenyongerako era indeed byaleeta kyeyongerako ekinene yali annexures za Uganda Human Rights za minister oli yasooka ate minister ono aliko naga nti nze ebyo sinze nabikola si byange otafiri at least womutunuulira ye reasoning capacity yeri mu kumazima nti asobola okubuulira kino kiganyi kino tekiganyi naye kyetugenda okufuna kiri kimu kufuna katemba senga government emanya nti kubula kw'abantu bawa opposition bawa noob kikulu yandibadde eteekayo nnyo omwoyo abo abantu 18 si bonna nti ba opposition oba ba noob mulimu n'aba government mulimu ne gwe baalyako million 2 namugamba gwe oli waffe tunula teekawo bodo tunula eri tukuwa omusajja w'omutwale toyogera omusajja tebamumuwa ne million 2 tebakola ki ne bazitwala kati ekintu kiri more than that oyinza okulowooza nti ekyo kiinako obujulizi yes kisingako okugamba nti tuzibikira wano 18 kuba to emphasis eri 18 naye ababuzeewo mali more than that before n'abafiiridde eddala so bwe tunaamala nti 18 tuliziiseeko ettaka ya district enaakolebwa kweno gundi kuguno kweno keese 18 egy'okuwa president n'ebirala ebinaabaawo nga bw'olabye nti kyatandika mpola nga kitandika na kuzannyirira nti ate ono kinyamatama bamuvumye ne wajja ekintu kyaki kya video bazikwatamu ne bazikyusa ne bazikola batya tolina ngeri gy'ojja ku successfully kozesa video n'omalako investigations twafuna ekifaananyi nga nkyali mu monitor eky'omukyala eyamwebwa embugo abantu abali mu ngoye za UPDF yes
ezeefaananyiriza poliisi ng'etuuka kanti muleete eyabawadde ekifaananyi kino ne kooti oba muleete eyakikubye oba n'omukyala muleete gwe omukyala yaliwo omukyala muyinza okumuleka naye yaliwo kandida yaliwo bamubwako kaakati nga waliwo omusajja gwe beefaananyiriza ab'amagye nga gwe balowooza nti yeki naye nga baagala confirmation okuva eri ab'amawulire ne tugaana omusango twagusinga Biden nga tuwolerezebwa first Olanya Delete ne Nobert Mao. Yes, balina chambers baali ba lawyers in fact Museveni yali akwatiddwa ekisa n'abudamya kandida n'amushopingira n'emivumba n'agimuleeterawo naye wawulira nti mabega waliyo Mao ne Olanya n'abagoba nti ebyo byabufuzi ne tumalira mu kooti kati kandida yafa naye yafa lumbe lulala ng'ogwo omusango tukoze eki so video tosobola kuliralinga ku video successfully n'omalako ki bagireetako mu musango gw'okutta kiyingi oli yakwata video n'aleeterako n'akatabo investigator French trained n'akawa Mark Desman Kabega n'amugamba ino evidence eraga nti client wammwe yatta Kabega no unknowing n'akigoba n'aga nti ffe tetukolera ku video omusajja n'agenda laga video eyo ku National Theatre ng'akozesa Ashraf Ssemwogerere paati esooka ng'eraga engeri faaza ne omujaasi gye baali baagala mwami Kiyingi nani ne bamaliriza paati 1 nga bagamba who pulled the trigger nga bagenda okulaga ani ku abo pastor n'omujaasi ya pulling a trigger Ashraf Ssemwogerere bamusanga ali unconscious kuleero ekireka ne paati tuti yagiraga nakati tekimanyiddwa so event eyo teri amanyani yatta mutabani wa manya ani Agre Kiyingi so nakino bwe kiri nti at least wano waliwo ku bantu abagamba nti fwe twabulwako abantu baabwe komiti eyo ekolere wamu bateekewo Judicial Service Commission si mukyala Wangadia akali Newton kuba oyo ajja kufuna obujulizi okuva ku sayidi zonna eza gavumenti ne ba relatives n'abanuupu n'abayini embajja kuvaayo abaabula gye bali kangende wa RDC Ahmed Kateregga RDC complaints nyingi ne mpulira ne Siraja agamba nti mukyala Wangadia n'akakiiko kye tebalina busobozi kubanga Wangadia kaada nnyo wa NRM oba ye ng'omuntu talina capacity enoonyereza buvumu bwa musango guno. Ekisooka nali kabalinze ku bukiiko okutandikira ddala akaali aka Justice Athode akaali kabuuliriza eddembe ly'obuntu mu gavumenti ezaavaako era akaasemba obujjukira IGG yavunaanyizibwa ku kulwanyisa nguzi ne ku ddembe ly'obuntu n'akakiiko ne kasemba nti wandibaddewo akakiiko akeetongodde ak'eddembe ly'obuntu ate abamu ku basinze okukola obulungi mu kakiiko ako babadde bakyala ate mukyala Wangadia lawyer mutendeke ali ku lebo ndowooza naye abulamuzi bwa High Court so ndabira ddala nga asobola okuggyako obuzibu okawe bujjira nti olw'okuba ye aba wa mazima oba n'abeera emotion era ng'abakyala bwe batera okuba naga mpuga leka kati ate abamawulire ne bataba ba buntu naako ne bakalekamu ate lwaki baba bakajja amawulire nesembera ku muzindalo RDC amawulire tegatujjaako kubeera abantu singa mba nkabalinga lw'omushana eyo sound bite evanungi okubaako nanyiza kati okusiku ekyo kyawukana kunyiza bo byonna bibamu ekyo nsobola okukigira ki nedda kulaga kakati siina kyendeka RDC kakuwa information gwe yawandikanga amawulire actually bw'oba walinga okootinga ng'okola kooti obwo bwennyini bwe badde oteeka mu budirisa okulaga nti bino byayogedde ye actuality gy'olina kati n'owa radio oba n'owa TV naye yeyo actuality gy'alina waliwo olwekiba bwe kityo ne tekirina kuba nti ekiseera kyonna kiba bwe kityo
waliwo edda mukama wange mwami Ssekawungu yatulemerako mudda simanyi ne mudda mu ntebe ebigenda mu maaso eri temubigiraki ebyo mubirekere aba UTV antu alina TVM mumuyina okutugira ki buli akabadde omukulu omu n'abanga ku theatre emu batongoza omuzannyo kati nemuyamba munaye kadu nti musajja yatulabudde tudda mu ntebe nze kanondole kakati wano wegutukira mumakati bagenzewa ija kubolira kinagenda kulondoola n'ebyenasangayo ne kaddu saabigiraki saabi mubula waliwo ebyobuntu so nze nsubira nti mukyala wangadi asobola naye nze kyenayagadde mu kintu kino kiri bwe kiti one okuba nti enteeseganya zigenda mu maaso oba zigenda kutojjera bino ebya honorable Mpuuga okuga nti asobola kutuula ne President Museveni okuteesa ne gavumenti ekyetaagisa mwami Mpuuga ne mwami Museveni kutuula wano nga bwe tuli kiri Dr. Bed Bwanika kyeyabagamba gavumenti ngazi kubanga sipiika yasuubiza nti agenda kwogera ne President n'agamba mukulu Mpuuga essimu yeebeere nze saali mbadde mbiraba ngenda kwogera ne President naawe beera ng'oli bulindaala kweganga kirabika President government nemikipersonalizinga ku President government organs za government zigenda kutuula government abakulu ba government yes bajja kwogera n'abooludda oluvuganya nga bayita mu speaker mu kwogera kwa speaker ekyo ze kyennalabawo era kati bwe nalabe nga bamuwandiikidde nga meeting egenda kubeeramu Attorney General egenda kubeeramu oyo omukyalo wa Human Rights Commission na bano ba mwami Mpuuga ezo enteeseganya bulijjo ze tugamba era ekyo kiwedde ekibi kivaamu ekirungi abantu okubulawo tewali akyagalira tekirina bulungi n'akatono ate nze yakavalinga kali aka Justice Athode olw'obuvunanyizibwa buno bwe tulina ebimu tubyerekera kwegamba bano balwomu bano wangi werekera n'ofiiriza abantu anti yafuuka RDC Hamani basudde yafa omuyimbi saaziika naye nagenda okugyayo omulambo gwe mu ddwaliro yali mulirwana wange kati mukwabya olumbe ne ngenda nsaba Ssekawungu nti mpa sente transport ngende nkavalinge Ssekawungu nga nti oli musiru Masaka tulinayo correspondent gwegenda oba oyabya lumbe yabya ne ngenda ku byange kati nkomawo ndi awo nga bantumira nti wa historia ya Ssekawungu yawe basudde eriwo koza ate omusajja yabaddewo nti aleese wano mbu basikiriza simanyi katamba simanyi twagala story ennene konze mu nsasule double sente ziri zimwandiba nenkuba story olumbe lwabasudde balwaniddemu kondo mubazimansizanga bijanyalo story negwako ku ssaawa nnya kati abasomi baali bafiiriddwa ebyali story okumaaso ebijanjalo so kyembadde kati mu bumpimpi kya information gyakuwa nti wadde wafuuka RDC tuwe information tojyesigaliza bwe nakavalinga akakiiko kali nasangamu abantu bangi sigenda kukyona nasangamu abantu bangi abamu gavumenti ez'obote n'amiini abaazibanga nga basinziira muli era beewaanira mu kakiiko kati mmwe muŋŋamba nti nabuzaawo olw'omushana ng'ate nze nawonya Siraajo oyo n'omutolosa n'emmundu zonna ze yaleetanga okuva e Tanzania nze nazimuterekeranga era ne tugirangamu bwe tuti tubigisa obote tubigisa ebintu ebifaanana bwe biti kaakati neeno embeera eno tetukigirawo ddala tuli bantu sinagamba nti abantu bano bayinza okuba nga baabulawo naye n'ebyeyo fena nize tulina abantu abagenze ku byeyo ne kava ze babadde bakola tubadde mu mawulire omuntu ng'ali New York naye katono nnyo nkimalize kino sebo naga Kateregga nkolerayo let me say this tubadde era kimanyi mukyabikola abaliyo kola mupara wandiika ebintu byo naye wano wendi
kolayo paragraph emu oba bbiri ng'otaddemu erinnya lyange ne gye nali mbeera nze wanaasaina mujja kuba njimaze tudde tubikolera abantu kaakati owulira abantu beewaayo mawulire I don't know si leero gwe mpozi mwe mwabikolanga abiri emabega wa print mu myaka 25 emabega olinga gamune bagenda kuntikka kunziza. So in other words kyogamba RDC kyotugamba nti abantu abali ku asylum abasinga obungi ebintu bipange ziri fake ndoza mbadde sikijjeyo yes era nze nsubira ntanaaba kuba ne 18 bali mu ttulubeera. Okay, njagala kansooke nveko mu bulango tukomewo. Nina Siraje Ruwama, nina Ahmed Kateregga, nembera ne Charles Romshana. Ahmed Kateregga obadde omaliriza naye mbadde njagala kubuuza ekibuuzo kimu nti nno bw'ogamba nti abamu ku bo bayinza okuba bagenda ebweru ku byeyo na biki then tibakitegeeza nti immigration yaffe erina obuzibu, they should be able to notice oba okulaba abantu abafulumye however porous borders bwe ziri. Kirungi ekyogedde ekya porous borders tolowooza nti abantu abasinga si Uganda yokka nene mmawanga mangi naddala mu Afirika nti bwe baba bagenda ebweru bayita Ntebe Busiya oba Malaba oba Mutukula oba Mpondwe oba Bibi oba Nimule bayina emikwesese miyitirivu awo ku nnyanja. Okimanyi nti mu East Africa ffe tusinza abakazi e Oman bano abakola obwayaaya naye sirowooza kuba tetulina gundi ne Oman nkolagana nayo sirowooza nti kuwabwe waliwo yayita ku ebyo bifo ebitongole bayita mu mikwesese gyabwe ne bamala ne batuuka ku Indian Ocean tebayita na Mombasa era bayina egundi ne balinnya bbiri ziddaawo ze twasomanga mu history nizibatwala e Oman mpozi amadda ng'afunye ssente awayinza okuba fomo n'alinnya ennyonyi ng'akomawo. Nze ku lwange bwe batagendeyo kwenyigira mu bikolwa bya kitujju kwenyigira mu bikolwa bisekeeterera nabo bennyini bwe baba eri tebatulugunyizibwa nga tewali buzibu. Nze ku lwange sandi kibaddeko na buzibu. Naye kino kye njagala okumaliriza nakyo nti nze ndi musanjufu neno meeting ey'okulwokubiri ey'oku Monday kubanga enteeseganya bulijjo ze tubadde tugamba eyo egy'okuba entandikwa yaazo bwe ziba nga zibadde already teziriiwo mu butali butongole. Okay. Kanzijewa Charles ensonga y'abantu bano 18 iyo eri mu parliament kati bagisinise mu kakiiko k'eddembe ery'obuntu abantu balowooza nti tekalina capacity endowooza yo ku nsonga eyo gw'ogitaba otya? Kakati kansooke na kino nali ku headquarter I think that time security ku kime nengenda ku kimeeza kimeeza ki ikimeeza antu manyi wabeerawo ebikimeeza wano mwali muyina Simba wakati awo okay mambo bad twali tuyina ekimeeza anti mukiriza kugera radio no jogere radio 1 yekitegeeza very good sagalo mpe biro aneda radio 1 ku kimeeza now nze ne Nwagaba Moses ne tutakwatagana naye Nwagaba Moses yali mu opposition kati nze nga ne mu security ne tukubagana bigambo mu debate kakati bwe tumala ate ne mu lift ni mu lift ne tugenda yayagenda mu kibuga naye nga tayina moroka ne mu wachi ne mulinga bwe tuseka bwe tugira Nwagaba naabula imide yabulanga wakamala okumu dropping oba gwa mubuzi yabula ngani ambuzi twala nti yakola ki owa security amuwadde lift naabula Nwagaba naabula yes kati bwabula mpulira luuma nti Nwagaba namutwala mu safe house indeed go ali omuwadde lift ule ntate Nwagaba namutta nize ndooza bintu byakola ki byakusaaga mbandi awo ni wajja tiimu ng'eva mu France there was an investigation yes nga bajja nga baze kubuuza they are investigating nze nga security
nabuzaawo an activist in broad daylight yes. Byonna nga biri bakoze eki babiina kakati sebo nembeera stack naye kyanyamba yawandiika mu red paper article nga Numba yali ayina mukolomu entwiga nga Numba ate yakikola after amaze okumudropinga oba it was delayed yakikola after ekyengamba article yajja after yes kakati singa obadde wa France katato obadde ogenda kunyongera bizibu and that's not sufficient defense anyhow nembagamba you go and check with the red paper eno article yagiba watya ate nga namubuuzaawo ng'ali mu safe house kati nekireetawo ka doubt nga that doubt was in my benefit those investigators were not smart enough anti nkyakugira ekyandisinzidde ku context ya article kubanga article bwe yandibadde eyogera ebyagwawo after yes no anti the article yava byonna yali ayogera ebyagwawo after continuation or debate our debate nkyakugira kati nwagaba mbaandi awo nankubira essimu ng'ali mbalala ng'akomyewo netuyomba nomugamba wali ontadde mbizi ng'abimanyira okuseka n'aseka he was part of that room these are very stupid jokes but nangamba that I was a problem against my life. I went to Tanzania underground but you see ebizibu wali tubiyina nange yes and eventually now interesting nogaba nafuka resident district commissioner of Museveni's government. Yes. But there is a record. I think he's this Pan-African. There is a I record. even met him last week in Tinder. There is a record. Nwagaba yabula. Nwagaba yamubuzaawo is Rumshana. And I was investigated by France. And at a state, and you know they have international jurisdiction. Queens of human rights. They arrest you in any country. Never kutwala France for trial. So wali ogenda kubula wo echo nchimaza. I'm not saying intabano balinga nwagaba no but echo kubiri 20th anniversary nga kabaka ajaguze emyaka 2 after coronation rubiri simanye bwa nabo mukolo ogwo nagulaba omugenyi omukulu yali mukulu Museveni as his chief guest. And mubawa speeches, I think there were 3. There was Mpuga, there was Katikiro, ku that coronation, if you remember the function. And Mpuga, let me use the word incited audience. Ngolaba audience ejira president. Nimbye sebo. Ne Katikiro ngajja no kukakanya population. Mpuga jakumyemu ki? Omuliro. Jakumyemu omuliro. Kati zibiri za amaso. If something went wrong. So, zibiri za amaso nga population yayitawo ngerumba. Nerumba mukulu Museveni. Kyekya kigenda kubeera omulubiri. Genocide. Kakati that is the state. Nti bwe tuba tutunuulira these unfortunate incidents ezigira mu politics. Politicians, political actors abasitula population kumamula ko government ate nga tebaba trainings. You have not even trained them. You have incited them. Bino byowulire biri apa wanombea ku radio baku TV ne barutamaguzi and they are inciting genocide. You get? Kat bwe byabika and the state is suppressing it. Sugwa ino okusoka okukaba. Because go at kumira. I'm not saying abafudde tebalina kukabirwa. But for sure it shouldn't be the Mpugas. Kino nja kuchikuberako mukiga nga sina mukola an element of contradiction. Kabeere gwe diki nga gwogamba twagala accountability, not them.
because be basitura population ne bagitwala mu kufa nga bakulaba kufa. So bwabanga waliwo abokunoonyereza babiri mukulu Museveni ne Bampuuga. It cannot be Bampuuga to be the prosecutors. No, I reject that. Chovoraba nkwacho kubiri tewali bo Bampuuga baleeta batya genocide no but I'm saying you were there during elections, during election time. Wayola ba the level of hate. Actually yatandikira mtoji kwatako. During toji kwatako nga bagamba nga bawayo n'essimu z'abantu. Abawagira amendment. Nga sira na Kateregga yomu batawagira amendment esimu ye eno ku internet ne ku mawulire nga mbabifulumya esimu ye eno omukazi we yono abaana bebe bano ate basomera wano, inciting this population. Kyekivaamu uprising gye walaba nga indeed abambadde yero babakuba oba baali ba Museveni, because okwambala yero is not evident oli waki oliwa Museveni. Museveni nagamba okay, I'm going to handle you, ngenda bakolako temuliddamu kufuna appetite kwata ku yero. So I'm saying yes, you can put Museveni on trial kwekyo, but nawe ayakuma abantu omuliro bakubaabo abatakuwagira, including no kasiko obucupa. You have no locus. They should all be in the dock. Now kakati chochwala nkuwadde example eyo nti singa bakola ensobi awo SFC neekuba population oba Mpuuga afudde oba tafudde, it couldn't be Mpuuga again to be a prosecutor, because ku mukolo ogwo he had acted irresponsibly. Now the other issue joyina okutunuulira tubaddewo mu review y'amawulire nti waliwo ab'amagye abali mu magye right nga bakola okumamula gavumenti. Tebukikoze review si byange tukikoze very good. Now bw'oba ina embeera eyo nga ne mu mbeera y'obululu ogiina, first and foremost you the civilian oyina okubaza. Kati nyagala kuwa kesi eyo yataabaza n'alugenderamu ye Zebra. Now kati omukubi w'ebikonde, kati issue ya Zebra yejo okugirayo kino. Okay. N'omanya nti oli mu katemba, no, oli mu nsonga ya kufa naye nga bali bagitadde mu katemba. By the way, ate nga n'okufa tekunaba kukoma, because there is another round. Ate leero bagenda tuleetera ki Wanji? Ababa tebaliiwo ate mugenda muddamu kubatakula. So katolo yakigenda kukomawa. In another, you should be preparing the population for more deaths. Zebra mulaba konga ayina ali mu katambi ne RDC wo. That time yali Kawempe. Simanyi bakatamba ku bwakalabako nga mugamba naye ebintu byendaba bano abali mu kwekaalakaasa abakyagulanyi bakolagana n'abasirikale. You remember that tape? Bakolagana n'abasirikale. Zebra unity yange bwe mumpa ebyokosa litubateeka kwa akazi tubeera n'emirembe. Naye ndaba abasirikale your security ate yebawaki yebawa cover. Kati I don't know engeri gye bakola arrangement Zebra asinkane president. Yes. Because it's official yali program again okusinkana ani president. Byonna kakati nga agenda kuwaayo bwino abantu ba Mpuuga ne Kyagulanyi engeri gye bakolagana ne ab'emmundu. Ob'emmundu za uniform za Museveni naye engeri gye bakolagana n'abaki n'ab'emmundu, engeri gye bayinza obukuuma emmundu mu kukola kafujjo nga abitwalira Museveni. Kakati abamutta abamu executinga
in the city of Kampala. I think it was here, Kawempe. Because Kawempe is a defended area. Because unit ya Mukuba was elaborate. Engudo nsibe, baze tewali byakweka bayingirene mu nyumba, eventually bamufunye, bamutade ku mavivi, bamukubya amasasi bagenze. Now question erinti Adam 7 nakiriza nti abamukubye basirikale bange. Yes. Neyetonda. Now question erinti bano kumukuba because bobo oli mujega nga analysis ya kijega oja ko kakati abamukuba bakola ki kakati abasirikale bo batazebula. Question erinti information zebula je yali atwalira mukulu Museveni yali ekosa yali ekosani Bwozona akugamba ganga zaba Kyagulani n'empuuga zirimu omukono ogw'emmundu ng'eva munda. Kyayagala ogenda kuwa bwino mukulu Museveni. Bati jukira zebula mutendesi wabikonde kisukaawo naye Musambagane kinali mmanyi ebisukawo anti ffe tulireme mukulwana omusirikale component ennene ennyo is physical fitness. So bw'oba olina seeru ng'eri underground erina okubeera fit. Kataba intelligence bwenda naye kickboxing birina olwina okwitegeeza n'olaba tolaba ne Elukanga boxing club ejjudde mba UPDF. Yes. Or okulaba, in other words, some of them are not very innocent, but some are. Yes. But yenga instructor ayina kubanga yali ayina bwino nti waliwo sleeper cells ezikolagana ne Bakyagulani ayenga ne Kyagulani wali omu yambali ba training okiraba naye nga izina kakwate ne mukulu Museveni nga zileeta fujjo naye nga za security ontegeera but nga security yakawukumi against Museveni kati aleetera Museveni bwino unity emukuba eva munda. Question erinti Museveni agikwata oba yabulawo because that we don't know. And sina buyinza mububuuza kati empuuga ayina obuyinza omububuuza adde yazire agenda azire taddayo mu parliament next time. This time ngenda kumuwagira let him walk out ng'abuuza mukulu Museveni 1 to amanya gaabwe abatazebula 2 newe bali. But kyengezaako okukulaga kiri nti mpozi Charles kansoka enziyewo obulango buno then omalirize ensonga eyo nti zebula security ya Museveni mukuba amasasi mukulu Museveni alemu okufuna intelligence security ya Museveni etali ya Museveni naye nga ya Museveni. Gamba abantu abali mu security ya Museveni naye nga balabika tebakyakolera Museveni anti katumaze okukolaga waliwo be bakutte kakati nga zebula afunye olukwe wakati w'aba Kyagulani n'empuuga nga bakolagana ne security ya Museveni bagenda kubiwa Museveni naye nga babawa Museveni ajja kufuna abali munda bali ne bamufuna mangu ne bamusala ne bamukuba. Katengezaho okukolaga therefore nti mu this uprising gye baali bakola ni akwata ekibuga ekikwekweta ebyo byonna. I'm talking about an uprising, the riots. Yes. The riots ezaali emukono nezikwata Kayunga nezikwata Kampala Jinja. You need to go and read that report. Walimu operations nyingi nga zirimu interior line operations ezabayekera right naye nga bali wamu na bano bampuuga ate nga zirimu ne interior lines operations eza Museveni. Kakati then ekituleeta ku issue eno eriwo that abawakanya Museveni oba I'm talking about kuno kuwakanya kwa opposers and proposers because
politically anti bino bya Katemba twala ne Kyagulanyi yagambye ba Museveni. That's why those games are complex. Because you have interior line operations obo dealing ne commander katusinga nti wabadde oleta information ku bino kino kye babadde bapanga okukola munda kumamulako n'ogiwa mu bano bebakutte omumba bano bebakutte nga gwowa information oba towedde oba n'ogireetera RDC nga RDC naye ali mu lukwe. You see, those are interior line operations. So kat question endala erinti ku lwaki Mpuuga ne group ye tebaagala kino kive mu mawulire. Ekyokukwata abantu n'okubabuzaawo is known. Bw'okireetera Museveni, no actually tebana kukireetera Museveni. Bakireetera ba ministers be. Ninze nfuna omukisa bakireetere Museveni abagambe in the face. I will beat you again. Kakati mumanyi mchiga taluma mbigambo. But kulwachi Mpuuga ne bane tebagala kive mu mawulire. Kyengeza ko kukulaga kiri nti kino kye bateeseza because this is a deal. Kino ekyogantu bakitwale mu kakiiko was a deal. Okufe tukomewo naye mukitere mu kakiiko nga kye babaza kiri nti kisigale mu mawulire. Because it's going to remain in the media. But kisigala mu media kikolerani. Because kino siri ekuba erireeta ababuze nga bali mu makomera. Ekuba erireeta ababuze abali mu makomera is through High Court, through an application called the writ of habeas corpus. Sibo kiri mukulu Kateregga. Yes, you apply to court to get an order. Seraba order yawe served on the Inspector General of Police. Because that is the law. Nonga kateteka tulikoze eki liganye. Kino okukireta kaki mu parliament is politics. And politics zakyo tezina temuli kivaamu nti kitaasa abafu oba abasibe. No. Because ekiva mu kakiiko bwe banamala okubuuliriza ne bakireta mu parliament ina right okukigaana. Ebinaava mu kakiiko parliament ina right okukola ki okubigaana. Netsoka tumalo bilindo oba ngeza okukolaga setup because setup ya parliament ogimanyi yaabwe nabo bagimanyire, you know the terrain. Tewali agenda mu kakiiko kana ka NRM neko kasi ya NRM tewali agenda kusuka ku kiwandiiko kya cabinet. Because kino ekiwandiiko ono kye yasomye kyayise mu cabinet. It's a cabinet position now. So siraba how the kakiiko will say that we find that bano beba abawambibwa ayabawamba was police ate ne bata entana ziri wano. First and foremost, it's not the mandate ya kakiiko. Ekyokubiri tekaina na capacity. So in other words akakiiko tekaina kikagenda kuyamba. Absolutely, but obadde wano bulijjo obadde obigoberera. Now let's assume nti kakikoze ne kagamba n'omulambo tuguzudde baguziika we wano ne kawaayo report. Report nejja mu parliament nayo nejja adoptinga ne resolution ekwere ki Museveni kisinziira ki because the resolutions of parliament are advisory to government. They are not binding. And the government must okuwa ekipapula. Because so abantu bano bananyini bantu bano ababula, how do they get justice through organiza government nga kakiiko kano? You see, it's a continuation of war. Kino Bampuuga kye bakola is an act of war. Jino Semogere kye yakolanga mwikita kulabisa okulabiso obote mu Lwero yali ayamba NRA okulabisa Museveni mutemu n'omwanika nga bwe mwanika walugo okolera bakolera zebra gwe yagenda okuwayo yani ayamutta ati yamutta ogambe nti Museveni abasirikale ba Museveni be bamuta and the president also acknowledged. No,
Yes. Dikati ate kanzireyo nkugambe sagala otwale ideas because n'abawadde erinnya eritali lirungi. Ngambi ono Zebra yali ajja kutaasa Museveni. Naye omulabe wa Museveni munda n'amutta. Naye omulabe wa Museveni munda nga musirikale wa Museveni. Naye mpozi ky'otabuulidde bannayuganda, Museveni akozeewo ki okulwanisa omulaba ali munda amulya? Yabikola obote. Nedda no, you see the word ensi singa Katonda. Katonda bw'omusaba nti mbadde nkusaba nzaale. Bw'aba akkiriza akuwa n'okola ki? N'akuwa n'ozaala. Naye ensi bw'ogisaba nti ozaale bw'ekuwa gw'ozaala akutemula. Ye ensi bw'ekyo bw'egaba, ensi tegaba. You get? Kati mukulu Museveni bye yakola obote babimukola. Exactly the same game. Okufa kwabeerangawo nga abatta bava mu NRA be batemula abantu ate nga DP eyamba NRA munda neeraga nti obote emutemu. Kakati naye ensi muliko gwe mutemu ale nga bakimukola mu palamenti ye ali musota basajja bobote mukutta abantu sebo. Nabo bali obote couldn't even kill a fly. Tegeeza obote ng'omuntu. And but yon ono yakugamba mbakuba. Ye akuba babiri ne bamukubirako 8. But you see me, I'm looking at the politics. The politics of Mpuga is insurgency politics. So kati tuyina okunoonyereza ani abavuga abatadde kukataka. Ali abavuga bombi. What? Avuga bombi, avuga the opposition navuga ne NRM. Yes, you see bagenda kunoonyereza kukita abantu Kasese. Yes. Mu bwamala okunoonyereza ne bafuna ekita abantu which was very horrible. Oyina ne mass graves z'abaana. Parliament nga ne Mwanga Kivumbi kwatuula negera nesinkana mukulu Museveni akakiiko. Right? Mukulu Museveni n'abagamba the matter is in court. So the issue is sub judice. Yes, the same kakiiko nga Mwanga Kivumbi kwali that parliament there tabafulumyanga akakiiko tabafulumyanga nga report. Okujjako kyenzijukira ekyava mu kooti omusinga yeetonda n'asaba ekisonyiwo ne bakimuwa n'addayo ku nnamulondo ya kitaawe kuba ye si yabajjajjaabe bw'atandika na kitaawe. No, it's okay. Era tekitegeeza nti obwakabaka bulina kubaako webutandikira abakonjo naye nti obadde nga agamba nti because buli so recent. Inezukira nti butandise na no, it is okay. Ayatemula abakonjo n'abaana ne babaziika mu mass graves is mumbere. It's okay. Nama bajja kukibagamba. But you see the larger issue eri nti kozesa omuzindalo Siraj wa information omuntu. You see because yena yali mu Uganda ng'agoberera ebyali Siraj ne Ahmed njaga bemba mu information tukozesa omuzindalo tuleme kwogerera bali. Yena yagoberera ekitta bantu engeri amajeje gatemula abantu mu Rwenzori mu Kasese the Rwenzori sub-region. Naye eyogenze wala njagala kukomyawo ku nsonga eno nga tugimaliriza. You see the same committee of parliament. Chengeza okulaga is the importance. Bakuwa information. Akakiiko k'eddembe ly'omuntu akamukyala wangadde ne bwekanaba kayina obuzibu. Era n'abaliyo nabo balya mmere. Naye tulina akakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Akono akakiiko kasobola tukolera omulimu omuyonjo ku nsonga eno. No. You see akakiiko alemereddwa wagenda akakiiko ka public accounts committee tekakola audit. Akola audit is the auditor general. Yes, koneka reviewing report ya auditor general. Yes. So akakiiko ka human rights aka parliament kaba kayina okureviewinga parliament ebe ino reviewinga report ya human rights. Ate nga parliament yagala kukyejjamu. Kamale kano kakomekereze. Absolutely, that's how it works. But chengeza ko kukulaga nti and eventual recommendations of parliament will be that police should investigate.
because bulijjo bwe bamala okuwuliriza ebya park bwe bamala okuwuliriza public accounts committee bwe bamala okuwuliriza ebya auditor general egamba IGG to investigate or even police or police to investigate. So kano akakiiko final report ejja kuba egamba parliament to investigate. No, parliament ejja kuba egamba police to investigate because parliament has no power. And yet police already amaze dokola investigation. Police has already investigated. Mu report minister JRS. JRS ngegamba nti the complainant Mpuuga ne group ye bebagana abajulizi okuwa obujulizi. It's on record. Yes. So the best this committee will do is to confirm that. Nebalete bayito police yakola report ya minister nangamba yes twagenda kuono nono nebagana okujulizi. But bwabaleeta obujulizi bali boyogerako mukyalo oyo n'abaana ne babuwa parliament. The best parliament can do is kuwa obujulizi obwo police egendeddemu ekole ki. But kyengeza okulaga kiri nti this cycle yonna okwetooloola agenda yabi akubereka mu mawulire. And what is the purpose? Lwaki bibeera mu mawulire? Erabise Museveni nti mutemu. Right? But bw'ebeera bisa Museveni nti mutemu kikolera ani? Because si kyakalulu. It goes beyond akalulu. Kikolera ani? Kikolera ani? Ayata zebra. Charles, tobeera elusive. Njagala abantu bamulire. The zebra. Anti walese zebra n'ogamba yamutta. Phase 9. Inaga kikolera. In other words, kikolera agambibwa okuba nti ye yatta. Yes, ata yatta zebra. Abatuliriza zebra ali ne bano. So it's a vicious cycle. Byonna bijja kutulerera. Zebra ali agenda kuwayo bano. Ayata zebra ali ne bano. Bampuuga. Okay, webale nnyo. Kansooke nveeko mu bulango then tukomewo. Wiiki eno gye tukuba amabega omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Robert Sentamu amanyiddwa nga Bobi Wine oluvannyuma lw'emyaka 10 yazzeeyo e Bungereza gy'abadde takyagenda. Baali bamugaana okuddamu okugenda mu nsi eno oluvannyuma lw'okuba nti baali bagamba nti yali era kisonga za human rights ndowooza za ddembe lya buntu yali ayina abantu batakkaanya nabo. Strictly yayimba yayimba oluyimba ng'agamba abantu balwanyise ekisiyaga kabe kasinge literally abasiyazi babatti batuseko obulabe ati Bungereza ne mugaana okuddayo. That is human rights. No, anti ready. Okay. Ndaba ochogera ngeri ya Kiganda. Human right nankani Bungereza ne Ghana, you know Uganda ya too diplomatic. Bungereza Britain ne mugaana okuyingira mu and that is the beauty of Buganda, by the way. Simanyi. Yes. So amazzi aje siwe kiri. Bungereza anti katoga. Okay, Kali, yes, go information. Nkubanja. Nga bampe ku sente ate nga gwe mbanja mpe sente zange pa sente zange yona bampe ku sente kati wobosa wo mchala nakyo bampe ki waye ubando ebyo bigambo bya Romshana mu Buganda ebintu ebimutu byambaza tetumala gwogera yogera bintu tugete mufumbirwa etufumbiro kati balenga baba yes ogereza anti balenga ogereza atotegete kati oluganda somaisi kati mukogereza balenga amamba wase kakati Bungereza nega tongana genda Bungereza sebo nja kwetonda tongana gendera Bungereza Bungereza ne bagamba todda kakati yamukiriza naddayo. Yes. So nangishingamba. Anto therefore journalist abadamu buuza. Bungereza yakugaana okujja because walito wagira kisiyaga. Kuliya ABC. Yabadde ku program ya BBC bagita hard talk. Lwaki bakukkiriza this time? Kati tanikirawo. Akati siraje mbadde rather nzijawo nga mbatwa information ku mukulu ono but eventually yamaze naddayo naye bwe yabadde mu kwogera kwe bimu ku bintu byayogedde nga Charles wabyogeddeawo ekimu ku byo byayogedde yagambye nti ababaka be aba NOP bakolagana ne government ya Mwami Museveni
era n'agamba nti etteeka lino erikwata ku bisiyaga eryaleetebwa eryayisibwa erivumirira ekisiyaga mu ggwanga Uganda nti etteeka lino likolera Museveni n'abantu baabalireeta. Actually kino kyawaliriza n'abekibiina kya Jema Asuman basalirwa naye nalabye Secretary General yeyawandiisa ebbaluwa nga bavumirira enjogera ya mwami Kyagulanyi. Siraji njagala kutandika naawe kiki oyogera ku kukyala kwa first of all mwami Kyagulanyi Bobi Wine ne Bungereza ebigambo ebyayogereddeyo na biki by'ojjamu eri bannayuganda bandyagadde okumanya endowooza eyo ate nga naye wakyagulani kati yes mpozi n'ekira bannayuganda bategeeze osimanyi oba oyagala bategeeza naye twafuna amawulire nti weegatta ku National Unity Platform biri enamba eziise Siraje nga tawangaalira nnyo wantu akyali munnuku ayinza okuba nga kati ali wala oyo ye Kateregga naye nadde nawulidde bulungi ensonga ezo ne interview nagisomye nagenza okusoma waliwo akatabo ke bangambye okuwakkulu eno akawandiika ye Professor Alex Bashasha yakatuma looking at the development through the third eye mu 2021 nga nva mu US nakola registration ya third eye consultant media wagyogera kwano mwami ono yanyambako okugirigistaringa ate nakozesa erinnya lyange lyerimu okukola akatabo ke abadde akola columnist mu New Vision nemubuuza lwaki nanga nsooka okasome njakawaako nekkulu yamu naye nadde ntunuulira last chapter egamba nti ayogera ku why a handshake is the solution naye this time ngaali falinga ku Ruto ne Odinga kyenjagala okujja mu gundi reaction yange ku bisiyaga nabi abayeni emu nga bayozayoza Asuman basalirwa yakoze bulungi okugamba ku Bobi ku nsonga eyo. I think ensonga ezo nga zitandika Mr. Mvuna kusharingirako reaction niyajja na wano omukulu ba pastor Male yes aina pepa giyawaayo nagamba tulina amateeka wano agamala naye gano gemuleeta gagenda kwongera ku promotinga buli bwa bisiyaga nange namuwagira kuba nakola n'article kuba teyafuluma mu observer nga ndaba kyayogerako kituufu y'omu ku baalwanyisa ebisiyaga na exposinga n'abantu omwali ne bapasita banne mu kooti ne gumusinga ne bapasita banne ne bakola kazowaakaawo naye President Museveni tosobola kumwawula oli yayogedde ekiyayogera olwokuba bamugaanyi baali bamugaanyi myaka 14 President Museveni azze bayise etteeka lino nga agula abantu ne balijjayo n'olulala baali bakalijjayo Fox Odoyi n'Andrew Mwenda n'agenda mu New York gye bamumira room ne bamugaa wano wali buuku ki wonna si wa bisiyaga siya kati ye bw'aba tayagala kubeera political yandibadde afunayo radio ezize zaafuga nga radio Uganda TV natandika okulanga abantu nti banaye bino naye naye takikola bakikola just kufuna kulaba nti afuna sempase y'awano naye mu mutima nakati tewaliwo bukakafu nti yakijjayo kuba kesi ekyaliyo eya appeal so ono aba yagadde kulinnya kigere mu London over that nekyo gamba nti abantu bange bawagira Museveni yakoze blanket statement naye ndowooza yaddaga abantu mulimu abawagira Museveni si mu nsonga of course mubamanyi tubamanyi abakimanyi naye on the surface bw'aba yayimba oluyimba nga babasibe sirowooza nti yakyuse n'ali ebigambo bye nti kati naye awagira bisiyaga that one yakomyewo yakyuse akuze muki naga nti mumubirye okusinziira nze ku kyenalabye enkolagana ye okusinziira ku kyenayagaye obwoba omuto tasobola kusosola bantu kiraba naye kati nkuze so ekirungi waali
agenda kukiraba naye nze njagala kulabako tumwagalamu akirambikire ddala bulungi ababiri abakyaliyo ne keesi zikyaliyo njagala kulabako president ng'ateekawo asponsoringa obulango kusimba radio timukole bwe agende practical kikole bw'aba kino teyakikola lwa byabufuzi agamba president ngaba president government atagiddemuwa era oli president wa nupo no president wa government ateekeyo obulango sponsoring agamba nti ne president tali kiriya ku nsonga y'ebisiyaga nti bw'aba alyagala abeere kiriya aleete obulango okusimba all other radio stations ng'avumirira obuli bw'ebisiyaga kyagamba tumanyi nti abasiyazi kye bafa ate mwenna mwasoma public relations mukimanyi teri publicity embi yo omusiyazi agamba ne bw'oba omuvumirira buvumirizi oba omukolera kati Siraaji agamba nti Mwai Museveni atwale ku bitawuluza ebizindaalo ng'avumirira ebisiyaga n'abaana abatabiwulirangako babiwulire teri publicity embi musajja gwe singa tewali wasipideko obadde ogenda bamugamba nti mubi yaye z'abazungu natugamba sirina sente za publicity oba ngamba ndi mutemu ndi mubbi saasoma temubaddamu tugende n'ebyo era byamuwanguza so publicity weba yombi nga Bobi Wine gyayiseeko ajja kikola olowooza nti Bobi Wine yabadde reckless mu bigambo byayogedde yabadde reckless omuntu bw'agamba mpozi nga toli wanupusebo Bobi tasobya Siraaji yakayingira nupu agambe nti Bobi asobya eri yaite kyeki mu Luganda wamaanyi musambwa kuba toyinzaga nti katonda ali omu guli musambwa tegusobya wogugirirako wegukulagirako nkyogeraako kujjawo kigambo deite mu Luganda abamanyi eddiini muyinza okunyamba kigambo ki deite bino amasanamu Luganda gy'emisambu abawuliza baleme kulowooza ebyo bigambo bya Kateregga teri muntu atasobya nsi yonna taliyo era nze maliriza ngamba nti tugenda kumaliriza nga tutegedde waliwo omuntu ayogera ku kintu bwati n'akikola nga bombi baaki banjawulo ebisiyaga ababikola mu Uganda abamanyiddwa publicly nga ne mu kooti bazzeemu bakwano nnyo ba President Museveni era talina kyabagamba n'abagenda ne kooti naye eri compromised nti abamu ebabikkirira paka lwe bakola ki ne bavaayo ne balaajanira bwere so ekiseyaga kintu kibi practically okukikola kikyamu nnyo naye ng'abantu tuli nabo abalala balyoyi ba myoyo bali muno mu Uganda. Okay, Ahmed Kateregga kukyala kwa Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform. Abantu abamu bagamba nti yabadde so reckless mu bigambo byayogedde ng'ali mu interview eyo. Actually abamu ne bagamba nti abamuli ku lusigero oba oli awo tebamuyambye ne bamuleka ate bw'oba omusambu ekiyinza bw'oba ng'oli cult ate saagala omutwale nga cult leader mukulembeze wa kibiina kati tugambe nti ne President Museveni agambwako lwaki ogamba nti Bobi Wine tagambwako lwaki ogamba nti Bobi Wine tagambwako evidence eriwa egamba nti Bobi Wine tagambwako abazze bamugambako tulabye ebibatuukako kisagala oyogera ebintu leeta evidence eraga nti ddala Bobi Wine tagambwako bw'omugambwako ofuna ekizibu kabe bampuuga abo sinze mboogerera abo bamemba ba parliament olowooza byo byonna ebyokwekandaga babyagala yabibatuma basalawo baveemu uliriza ne babagamba principal munyirize supreme principal akyali tugira tuli bwe Ahmed Kateregga mu nnaku ennyingi naye nga kimanyi kye bakola nga bajja ne banyiga mu mali nti bazze naye ne batajja mpa era wannakyoke nga speaker togezaako kwasanguza abantu abo bambi kuba batyani batya mukama waabwe naye mbadde njagala eddakiika zange ate nemezimalire eyo nzimalire and because okola allegation eziri wild nga mbadde njagala okola substantiation nti ddala
evidence eriwa obanga ogambe nti tolaba bino ebyokwekandaga. Kankuwa ekyokulabirako kimu. Ssemateeka wa Uganda agamba ebiina birina okubeera ku musingi ogwa demokrasiya. Yes. Kakati bano ba vice president baani mu NUP bakubirwawo obululu obw'abalonda. Ssemateeka wa NUP yasooka wakyemanyi wagisomako oli wa mawulire yali teeraga demokrasi bwatyo ng'eraga bantu kulondebwa naye baagiyisa akakiiko k'ebyokulonda bakola ssemateeka bakola enkyukira mu ssemateeka yaabwe. Electoral Commission yeetanaba kugiyisa weneeba egiyisizza I think bajja kutandika okukyuka. Balina ba vice president bano ombuulire balondwa batya. No, I just want CGTD nze njagala bokola allegation ebitaliimu amendments ze bakola zigamba nti fraga beara basobola okumuteekawo nga tebayise na mu kaluufu. Yes, nizigamba nti bin ne candidates basobola okubalonda bayise muki bayise mu kamyufu. In other words, n'okukyusa kwe bakyusiza kumulekawo. You can't stand against him. And yet they have strong people in the party. Which one? They don't. They do. Who is the Mpugas, the Segunas? These guys left Mao. Olaba engeri gye badde batambula nga bava mu DP. The way they were moving doesn't show strength. Okay, today what's right? Today rather Ahmed today kumulamwa. Waliwo ekintu kye natadde ku mukutu ate emikutu egimu dikimbeerako naawe. Oli yatukubidde Africa naye yadde ali muzungu bawandowooza y'abazungu. Africa ensi ze yandibadde nazo kati singa abazungu tebatusalamu ki bafuzi b'amatwale. Kwega n'alaga ndi mu Africa singa obusi nga Kochi nga Buluuli nti kati singa nazo independent states kwega nti oba singa oba Africa eringa nga bwolabe Somalia. Naye nze ne sikkaanya naye nempa ekyokulabirako nti for example kati oba oli awo Bunyoro yandibadde yefuga leeka ekyoga yonna ne leeka Albert. Buganda yandibadde yefuga leeka Victoria yonna ebizinga ebirimu n'emyalo. Naye kyoli kye yabadde agezaako ng'agezaako ga nti abazungu baatuyamba nnyo era we batali tetusobola kugira ki kubaawo. Kati n'abantu nga Bobi bwe wandirowoozezza nti bali exposed, batambudde, basomye, balabye, bawulidde naye ng'awulira bubi nti bwe bamugaana ogenda e Bungereza. Nze nagenda e Bungereza emirundi ebiri naye saali impressed naga nti nyinza n'okusigalayo. Nagenda mu Amerika emirundi ebiri naye ng'era ndaba Uganda enjira ki kiki omukulembeze kiba bukyanga lwa Mindi oluvannyuma lw'emyaka 10 nga bansibyeko nati kati Bobi ng'omwami ateekateeka okubeera president omukristo waakiri yandibadde Vatican Roma oba eno bwe mbadde tujja mbadde pula bano bannaffe nga boogera ku nsi enzitukuvu ate mmwe kye mutamazeeyo mbeera ku mikutu nga n'egimu gya ddiini abantu babuuza naye Katonda ng'asirika nnyo abantu ne battiŋŋanira awo e Gaza naye ng'awookinga buwookinzibwa ati abantu beebuuza Katonda ng'asirika nnyo ekinzijukiza ewaffe edda nga kankikuddemu because nakibuuza nenfuna answer ate nenjimakira. Katonda ayagala nnyo generation erijja. Is Katonda w'abajjajjaffe. Alise eddiini gye nsoma simanyi obaana mu wekituufu kiri is the God of Abraham. etc. Naye yadde simanyi oba ddala bajjajjawo and I'm saying the issue is nti waliwo abaatusooka Katonda waabwe naye waliwo bye yabakola nga bali mu kibi because they were in sin nga kigendera kiri nti abalijja abamanye ekyo kyakola ayingidde mu kibi. You get now it is your duty now to learn ekibi bwe kiyingira mu nsi bino bye bivaamu because what is in Gaza can come here kyekiri apa
kyekijapa kati bwogamba nti abacholi abali acholi quarters naye mu Uganda kati wasobola kuba genocide kyengamba no but you see that's how it starts how it starts kisoboka naddala kino kye baakoze aba UPDF kinalabe bakola kyengamba that's how things start bija bitambire mpola tenaga ekyo tokikolanga temukkirizanga kibi kubayingira mu bukozi bwe kibayingira mu mutingana kata akyeka muyige kubanga edda sekezi wono yali amanyi yajje ewaffe nga 7 March 8 lwali lwakutaano olw'ejjuma ewaffe Nambirizi Mawogola nga bavumira bano baseeka abakubye ebitabo ne bano baziwawe bamala okgenda bali abaagenda nga mbakubye ebitabo ne bagamba nti edduweene ey'okusaba Katonda eri silo okwanukulwa naye oli omukubi w'ekitabo abigiramu nti we buzibidde ng'oli kye yasabye akigize so Mukama Katonda waffe olumu obu patience obugumiikiriza abantu ne batandika n'okubuuza naye oba gaza ate mu nsi entukuvu mu ddiini wunzika ku nsonga ketugenda religious tetujja kumaliriza ku nsonga eyo tulina Makka Medina ne Yerusalemu eyo tujjeeyo nze yenzikiriza nzikiriziganya naye nga matujje mu nsonga z'eddiini tudde ku nsonga ya Bobi Wine nabadde ngamba tuwakiri Bobi yandibadde nga baba bamuganye genda Yerusalemu baba bamuganye genda Roma nga irandani ekyo bwe buzibu abakulembeze baffe mu Afirika betuyina ne baba nga bakyasamira abaki oba bakyasamirira abafuzi b'amatwale kibi nnyo era tekyetaaga kuvumirwa kuba musajja watunduza ye product ya education gyayisemu twetaaga abo bonna ba Bobi okubatwala ekyankwanzi bamaliyo emyezi ekyankwanzi bakolerayo National Leadership Institute oba eriruddawo obawa kasooka enveeko mulango 11 ezibaleko essaawa 6 Charles nsaba nadde maliriza kyembadde ngezaako kugamba nti ndi disappointed n'abamu ku bakulembeze ba Africa yadde nabana abavubuka abato younger generation nga ba Bobi betwali tulowooza nti banaasobozesa betulowooza ennyonyi enkulu naye nabo enjawulo ate oba ofunda n'abaliwo kubanga ate baabajja baliwo then ku kiri eky'ebisiyaga nze ndowooza nti Bobi byayogedde Bungereza yabadde ayinza okuba nga yadde ayagala kusanyusa b'Ebungereza naye n'Ebungereza yakoleddeyo statement 2 eziraga nti nakigwanyizi bwe yabadde ku BBC yagenda nti kati yakyuka takyalwanyisa biki bisiyaga era n'abasiyazi balina okuba n'eddembe lyabwe era akuze ategedde ensi ate bwe yamaze ate n'agenda asinkana abasiraamu bannayuganda e London n'agamba era kukulwanyisa ebisiyaga takyukangako ndowooza ekyakikoze mu ddakiika 3 ng'avudde awamu okugenda okugenda kati bwe baba nga be bakulembeze baffe then tuba tulina obuzibu bw'amaanyi naye nze ndowooza ffe nga Uganda oba Africa kisobola okutuyamba abakulembeze ng'abo abayinamu ensonyi ku bintu ku mizengo okusiyaga kubanga tumanyi lwaki abazungu tebaagala twale lwaki tebaagala tuzaale basobola okulya Africa ensowole abo bo tetubeesembererezaako ddala mu bukulembeze era ababaka ba NUP nga bwe yabalangidde nti bakolera mwami Museveni bwe kibanga okulwanyisa ebisiyaga kyekitegeeza okukolera mwami Museveni ne NRM abaka ba NUP ekyo bakikole ku lw'obulungi bw'eggwanga lino ne Africa era ekyo balemereko naye ekijja okubayamba bwe kufuba nga bwe basobola NUP ebeere mu demokrasi abaka abasinga obungi bwe banaaba tebaagala bisiyaga nga ye Bobi Wine yabyagala olwa ssente eziva mu basiyazi bamuge nti sebo fe position yeno kijja kuba nga ndowooza nga kisobola okubagira kijja kuba kisobola okubayambako bonga ababaka webale nnyo Ahmed Kateregga Charles ndabye message someone who is harassing me with that message threat no nonyereze kulwaki bali bamuganya okugenda Bungereza nturwa kuba yarwanyisa bisiyaga that's a given
Bungereza yamugaana okugendayo because yali alwanyisa ki mu luyimba luli. Yes. Ow'amawulire yamubuuziza ku lwaki this time Bungereza yakukkiriza ojje. Have you changed your position? Have you changed? Yes, nagamba yes, sikyali Saul ayali alwanyisa Jesus Christ. I am now Paul omuwagizi. Asibu yakyogedde. Okay. Yes. You want to lose weight. You see, I'm quoting his words because mine is to analyze his words. Luzungu is simple. I'm a person of second chance. So many chances actually. So many chances, yes. Yakyogedde. Ekyokubinagamba I have transformed. Yakyogedde. Transformed from what to what? Because babadde bamubuuza okyalwanyisa kisiyaga. Nagamba no, I have transformed to what? Nagamba naye tteeka lino lyajja ery'okulwanyisa ekisiyaga tteeka lya Museveni kulwanyisa opposition. Yes. Ne kati bwe njogera ku kisiyaga it puts me and my loved ones in harm's way. These are his words. Katoli namugamba naye ate abawagizi bo ba MPs bo nga bawagira etteeka lino mu parliament. Nanga sure. And those his words? Yes. Abo bawagizi ba Museveni. Abantu bange yagambe some of my MPs. No, the word some chamwe tekiriwo. I even have the voice. Okay, abantu bange abawagira, if you want to contextualize it, abawagira etteeka ly'ekisiyazi byagamba yalize kulwanyisa opposition abaali wagira ba Museveni. That's what it means. So any member owachagwa ali muganga achagulani ayakuba akalulu nga wagira tteeka lino ery'ekisiyaga yokwanyisa ekisiyaga wa Museveni. That is Kyagulanyi's, those are Kyagulanyi's words. Yes, byogedde. Katera fo tuyina okwebuuza no kyokyereetedde is to do that analysis. Who is he? Which kind of leader is this? And Basiraji never know if you have ibobango ina liberty eyokutunula mukulu Museveni no mungame Mr. President, here you are wrong. How about a simple opposition leader? if you can because omulimo gwabwe actually gwakuwakanya Museveni, but ye wano tayogerwako. And of course I don't agree. Now he says a transformation in Chikuwadde. Then agamba I'm an inclusive leader. Ekigambo kye kiri mu statement ye. I'm an inclusive leader. Now therefore nze ngenda kuba president wabo abatali abisiyaga nabo abali be bisiyaga. Your analysis. No, but you see, yeah, of course, when Vogama inclusive, yes, accepted in yes, and you see, these are his words. Yes, and they were carefully chosen words. No, yeah, come inclusive. Inclusive. Oriamubuza kubisiyaga. Yes. The question is about okuliye bisiyaga. Nagamba nze ndi president who is inclusive. Abalia bangi mbakulembera ne balia n'abatalya nabo nkola ki. In other words, is like Joe Biden. You get? Because Joe Biden kyakugamba agamba mukulu Museveni nagamba abalya ebisiyaga balekere dembe ly'okulya ki ebyokulya ebisiyaga. Mukulu Museveni kyagaana nagamba no. And you see okulya ebisiyaga kulimu na elements endala, kulimu even promotion. There is financing, there is promotion. Okubikola ki okubiwagira. Kakati ye Kyagulanyi neste kyajaliko muwagizi. I'm not going to labor so much. Sagala gamba nti muwagizi. Njagala tugambe nti. You see, gye kiva yali tawagira. Nakuba oluyimba. Nga abirwanyisa. Bungereza ne mugaana okuddayo kati yamukkiriza nga bamaze okukola memorandum of understanding
Did you see the copy of that memorandum? Kati journalist kyabuuza kyabwe baali bakugobye wano kati bakukkiriza ojje nangamba I have transformed ye reason naye tekitegeeza nti have signed a memorandum. Choose anti si ekyengezawo okulaga kiri nti yakwata details nkubuuza zogamba geeza MOU kyembuuza anti this is Gasimbagane accepted ku mpologoma eyeddembe accepted. Bungereza yamulaba etya ng'akyuse because he said he has transformed. Takyakirwanyisa. How did Bungereza maybe that is what we should interrogate. But it's what I'm interrogating. So this is therefore evidence nti wabeerawo okwogera okukwatagana wakati wa Kyagulanyi ne Bungereza netunula mu Kyagulanyi nebeera convinced nti ali transformed takyalwanyisa ki Kisiyaga. Kakati journalist Omungereza kyamubuuza naye munange nange neewuunyiza Bungereza nekukkiriza ojje ku luyimba lunagamba gwokyali mu bikadde kakati ndi wa Kisiyaga Bungereza naye amateres kakati ndi waki. You see on Prime Minister aliwo Sunak, that Indian Sunak? British guy. Yes. Tawagira Kisiyaga. He says his family ataji defining. But he's the Prime Minister of Bungereza. Because takirwanyisa. Takirwanyisa. Okutakirwanyisa means to promote. Kitambule. No, he's liberal. Bitabirimu. You see, you can't be between evil and right. That is the position ya society eyo. Now, kakati bwe tuva kweyo ne tugenda ku issue endala. Agamba yenna ayekoba kwekobana. It's also in 1 minute. Naye nyingi nnyo. Ayekobana mu kulwanyisa Kisiyaga yali akikolera Museveni. This was Museveni's law. Intention kulwanyisa Kyagulanyi ne group ye. Yes. Therefore yenna yakyekobana mu yali wani. But ani alete etteeka mu parliament. It's basalirwa. As a private members bill. So what Kyagulanyi is saying, nti basalirwa wa Museveni is an operative of Museveni. Nti Museveni kyayagala okuleeta akuba opposition teyakyeleetera yakozesa ani? Yakozesa abasali. Kati bw'oba ng'oyagala kumujulira nti yakyogera nga takimanyi, then is empty. Gwedik this simple English bw'oba ng'ogamba tasobola kugimanya, then is not fit to be president of the republic. Abatuuliza Gasimbagane bwetu bwe tubadde olunaku lwa leero. Now then lastly second because the kikabeera tena kugwayo kankoze second bbiri ensimbi ze bakozesa ziva mu basiyazi bang both the state group yawe both of course the government group yawe yabakyako kakati therefore bw'ogamba nti olemesa abasiyazi okukola wano oba balwanyisa kyategeeza nti mukulu Museveni aleeta etteeka era balemesa okufuna ssente. Abatuuliza Gasimbagane bwetu bwe badde olunaku lwa leero.